waliwo ebyagenda mu maaso mu kanso eyatuulanga ennaku z'omwezi 22 Desemba 2025 tebyatambula bulungi. Kanso yatuulanga teri mu nteekateeka entuufu oba mu mateeka amalungamu. Era olunaku olwaleero tukkiriziganyiza nti ensonga eyo teriiwo nkyamu, era wetwogerera kati KCCA terina land board members, tebaliiwo ba expiringa. Bano ababadde bagambye nti babadde balondeddwa mu bukyamu. Tusabye biddeyo gye byava, baddemu batuwe report entuufu mu kanso entuufu, tutunulire abantu abo twetegereze be bana abatuwadde, tumanye naki ekigenda mu maaso, tusobole okufuna abantu ba land board abatuufu. Nga KCCA tubaite tuyinza kukkiriza mbeera kugende bwetyo mu maaso kulonda abantu abakwata ku bulamu bw'omuntu, kubanga twogera ku ttaka lya gavumenti, twogera ku ttaka ly'abantu, twogera ku ttaka ly'Abannayuganda, lya public ery'abantu. So mutusobola kugamba nti olikwasizza ate omuntu gwe balonze obukyamu. So kuva n'olwaleero nga bwe mukiwulidde, kanso esazeewo ensonga ezo, eyo kanso ebeere nga teyatuula era teriiwo mu mateeka. N'emitenda gye tugoberera nyo giri very clear, gyerambise bulungi. Speaker bw'aba taliiwo awa obuvunaanyizibwa deputy speaker. Ate obuvunaanyizibwa obwo okusinziira ku mateeka agatufuga, Rule 8 of the Standard Rules of Procedure eza local governments, Sub Rule 2 ne Sub Rule 5 ziraga nti speaker anaawaayo obuvunaanyizibwa obwo, naye akawaayiro ak'okutaano kalaga nti abuweeyo mu buwandiike era nga amulambise bulungi biki byagenda okukola. KCC Act, KCC Standard Rules of Procedure, Rule 9, Sub Rule 2 era Sub Rule 5 nayo eraga nti bw'anaabanga speaker awaayo obuvunaanyizibwa obwo ajja kuwaayo obuvunaanyizibwa mu buwandiike. Kati n'olw'ensonga eyo, olw'okubanga tekyaliwo kanso eziyitibwa muzitegedde bulungi, waliwo kanso bakansolas gye basobola okupetitioninga 1:3, ne wabeerawo kanso state executive committee gyesaba. Naye kati kanjogere ku eno bakansolas ku lwokutaano, olunaku lwokutaano nga 19 Desemba tugenda mu Christmas, petitioninga office ya speaker. Office ya speaker gwe bawandiikira yenze authority speaker. Bintu bibiri bino byanjawulo, deputy speaker ne authority speaker. Kakati ne bagiwandiikira mbanna akafuna ebbaluwa okusaba 11 ku lwokutaano, kubanga bwali obudde buzibu tugenda mu weekend. Ku Monday ku makya zigenda owera ssaawa 6 nga kanso ekoze eki etudde, nga simanyi kigenda mu maaso kyekyamazima. Kati olwokubanga sakkiriza, saamanya, simanyi lwaki baali bapapa, okitegeera ensonga eyo bwetyo bwefaanana nti bambi land board bagironda mu bukyamu. Ate muzze mu biraba tufuna abo abantu ne ripooti yennyini sinaba na kugirabako eyava mu state executive committee, wabula nina akabaluwa kendaba akabaluwa kali awo. Era omuntu Lord Mayor ajja kuba mutuufu bw'anaagamba nti aze sibimanyi, nze nawandiika akabaluwa nenkawandiika to the office of the speaker, okitegeera ajja kubagamba mmwe bannamawulire nga mwaliwo mundage ku report bwe yali efaanana, kubanga era sigikola ki mbadde nginoonya ebbanga lyonna nayo sigirabyeko. Naye eyo nayo nga tugenze eyo ensonga tezakwatibwa mu mikono makubo matuufu. Nsaba abaddeyo bategeere nti teziri mu makono matuufu. Era nsaba executive director nti nga bwe kijje mu bitabo bya kanso nti kanso teyatuula, bakitegeere nti nabana abaliwo aba land board nabo tebaliwo mu mateeka. Twonale bakasembayo ku saidi yange yeteeseteesa okuyisa etteeka erya transport management erya Kampala Capital City Transport Management Bill. Etteeka eryo lirimu okuteekateeka abantu ba taxi, okuteekateeka ebidduka byonna mu Kampala, okuteekateeka boda, era nga lunaku lwalyo lizze ku mulundi ogwokubiri oba gye bandiise second reading mu kanso. Ne tusaba era chairperson waalyo alitaddewo bulungi
naye tusabye tugende tulyetegereze obutakola nsobi mu ddyo kubanga likwata ku bulamu bw'abantu direct. Abantu essaawa eno abadde balina ekizibu be bagaye tugenda bajja ku nguudo tugenda bagobako nga tebalina taxi park nga tebalina stage za bodaboda. So etteeka bwe lizze tulifunye bulungi nnyo, ripooti ebadde nnungi nnyo. Honorable Katopolo yagipresentinze nga chairperson wa komiti eyo, era ne tusaba nti tugende tulitegeere tulisome tulitegeere bulungi kigambo ku kigambo tumanye oba abataxi babayise ng'etteeka lino likolebwa, oba ababodaboda babayise ng'etteeka lino likolebwa, oba abaloole aba special hire ab'ebidduka bonna mu kibuga babayise ng'etteeka lino likolebwa kubanga lyetteeka bwe bateekeddwa okulireeta ewaffe gye tuli tuliyise balina osooka okuyita abantu abo ne bababuuza ne bamanya ne tumanya nti ebisale bye tugenda obbassaako baabikkirizganyizaako stages zo baazitegedde bwe zigenda okufaanana. Eyo yembeera mukama wange era etteeka eryo libadde ddungi era ddungi naye tugenda diyitamu twewadde weeks 2 okubanga tumaze okuyisa etteeka eryo mukama wange. Ebiseera byange ebisinga njagala nnyo okwogera ku kintu nga nkimaliriza nga sipiika kubanga nze sipiika mpa kiwedde mpa kisembayo okitegeera kyova olaba mbasabye nti mbadde nsaba dizze ddungi nnyo. Chairperson wali alireese ng'etteeka bwe libadde ligamba lizze okusoma bw'omulundi ogwokubiri tulifunye nga kanso twewadde weeks 2 tugende tutegeere obuwakatirwa obulirimu oba abantu baffe bagenda kukkiriziganya nabyo abo bwe tukiikirira. Ye mukama wange njulira olukiiko lwa kanso etubasaba tugitegeere nga namwe bwala basoma kiraka yamala endozo weeks 3 nga tava mu palamenti bali mukola ki bali mu kusoma zino nsonga katolina nsonga buga nti mugisomye abagenda ogiteeka mu nkola naye ate bemwagala ogigezesezaako tebakoze eki tebagisomye. So enkola eyeze era ebitabo mubiraba ku luno bikyuseemu bulijjo bibeera bitonotono naye leero ndoza mubiraba bwe bifaanana ebigambo nga bwe mbyogera wano tebajjaamu n'ekimu beteeka wano kati oluzungu ne biba lufu tebitegeerekeka. Bambi ng'ekyamazima omuntu wange nga honorable councillor yandibadde yeetaaga okubitegeera nange kennyini nga sipiika njagala mbimanye ngegyeŋŋenda eri ngenda otuukayo nga nange kitegeera bulungi. So enkola ennungi buli omu balina mukwata kigambo ku kigambo naye twagala gitegeera. So tusabyeyo obudde batuweyo ennaku 2-3 tusobole okutegeera ensonga eyo tukomewo wiiki ejja tuyise minutes.